Ku ssaawa 4:30 Matthew Kanyamunyu atuusiddwa ku kkooti enkulu mu Kampala mu bbaasi y'amakomera ng'onazze okuwulira ensonga eyaviirako omulamuzi Yasin Nyanzi obutamuyimbula ku kalu ka kkooti nga bwe yakola ku banne be yali avunaanibwa nabo okuli mukulu we Joseph Kanyamunyu ne muganzi we Cynthia Munwangali. Ku ssaawa 5 zennyini baleeteddwa mu kkooti ng'oludda olw'owaabirwa lukulembeddwamu Caleb Alaka so nga bbabawabi wa gavumenti babadde bakulembeddwamu Isaiah Wanamama. Omulamuzi Yasin Nyanzi asoose kuyita mu kusaba kwa bannamateeka ku baawa kkooti alyoke ayimbule Joseph Kanyamunyu ne Cynthia Munwangali ng'era oluvannyuma onategeezezza nga bonna abawawaabirwa bwe balina obusobozi okuyimbulwa ku kakalu ka kkooti kuba bye balaga kkooti byali bibasobozesa okweyimirirwa omwali okuba nti balina ebifo eby'enkalakkalira. This particular application relates to this various application, criminal application number 41, 2017. Criminal application is number 41, 42, and 43 of 2017. For all applications in the order of the applicants therein, give a list of bail pending their trial. I would ask Joseph Kanyamunyu and Cynthia to give the document. Ono era ategeezezza nti okusalawo okusigaza Matthew Kanyamunyu mu kkomera nti lwako omusango gumuvunaanibwa gwa nnagumola nga bw'aba ayimbuddwa kiyinza okutataganya okunoonyereza kw'ossa n'obujulizi obunaaleetebwa mu kkooti. Wabula ku mulundi guno obutafaananako nga bulijjo tewali wa ludda lwa mugenzi Kenneth Akena alabiseeko mu kkooti. Damba Taddeo ne Joseph Innocent Senfuma be bakusakidde eggulu lino ku Rabukedde TV1.